Prokubirwa sabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza nga bamusiga nsimbi naddala abava mu ggwanga lya China, India n'amalala bwe bateekeddwa okukoma mu makolero gaabwe gokka so si kutandika kuvuganya na bannayuganda mu bubizinesi obutono naddala obw'amaduuka. Okufaananako n'omukulembeze w'eggwanga Babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bategeezezza nga bwe kitali kya bwenkanya olw'abagwira okutandika okukola bizinesi ezikolebwa omuntu wa wansi ate ng'ensimbi bazizza mu mawanga gaabwe era ne bakakasa nga Paalamenti bw'egenda okukola ku nsonga eno mu bwangu ddala. Omuntu bajjanga investor mu Uganda ayina standard gy'alina okubeerako, talina kubeera ku retail business okutunda mu maduuka ma supermarkets retail business. Bana abayindi abachina katugambe all foreign investors abadde bajja wano bajja ne bateekawo amakolero bajja ebintu mu makolero ne babitwala mu maduuka gaabwe kugamba ffenna tusigala nga ba consumers ogenda n'ogula n'olya kugamba ku chain ya emirimu nga tetulimu. I think that is the right way to go. Of course, you know, you cannot have people from other countries coming here to dominate what should have been left for our Ugandans, because you know most of it should have the money, and when they are coming here they come as investors, and investors you don't invest in along the roadside. Ababaka bannyonnyodde nti bangi ku bamusiga nsimbi tebaggyibwako misolo nga batandika bizinesi zaabwe naye ng'ekyewuunyisa beenyigira mu bizinesi ezalikoleddwa bannayuganda. Waliwo nasanze wano wandege omuyindi nga siika chapati kati omuyindi ayinza okuva eyo buyindi nga ze wano nga investor naye nga ze kusiika chapati. Naba immigration department tebakiriza ku omuntu work permit, tebakiriza omuntu kutuuka wano kuyingira wano mu Uganda nga talina ebisaanyizo ebiraga nti alina sente zayegenda ku investinga wano mu Uganda ate nga agenda ku employinga Uganda abalala bangi. Babasuubuzi betusobodde okwogerako nabo baaniriza ekiteeso kya pulezidenti gwe bagambye nti atandise okulaga obutuufu bwa eggwanga gye liraga. Pulezidenti waffe w'eggwanga atutwala Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna lye mulabidde kyajja atandika okufuga. Bw'aba atandise okulaba ebintu ng'ebyo kitegeeza butereevu nti atandise okulumirirwa ffe abantu bannansi ekitabaddeewo mu myaka emirala gyenzize mulabirako. Kirungi babagobe era nange kati ndi mabega wa musajja oyo Pulezidenti Museveni nange mbadde simuwagira nze mbadde nagaana dda okuteekayo akantu kano ogenda eno kaadi ya pitchinga nagaana dda ogenda okufuna omusolo ne pameti ne bwe munsiŋŋaanidde nkutte pameti eno kugenda kufuna musolo era nserengeta agenda kukola ki kati kuba natandise okugondera amateeka naye mbadde ali sababu. Bangi ku bo batandise okufuna essuubi okulaba nga nabo babaako kye beekolera era be basabidde gavumenti okubasuula omukono. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 1972 eyaliko pulezidenti w'eggwanga Field Marshal Idi Amin Dada yafumuula abayindi mu Uganda nga bano be baali basinga okuba nga beenyigira mu bizinesi ez'enjawulo era bizinesi zaabwe bannansi. Ababaka ba Paalamenti wamu ne bannayuganda basanyukidde ekya Pulezidenti Museveni okugoba bamusiga nsimbi abava mu mawanga ga Bulaaya mu zi bizinesi eza wansi ezikolebwa mu Uganda wabula n'abalagira basigale mu makampuni gaabwe. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.